This is Inside Out. The SML News yugi nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe olwaleero twongera okugenda maaso n'okunyumya ku nsonga z'eggwanga lyaffe omuli ebyobufuzi, ebyenfuna n'ebirala. Oli otya nno gy'osinzira, abasomesa mwenna mbatumidde mwewola okusomesa abaana baffe yonna gye muli. Ekiseera kye kino mutandika okweteekateeka obulungi. Bannaffe aba UNEB abantu bakyababanja ekintu kye bayita new curriculum. Liza wutu wanu, new curriculum liza wutu wanu. Mwamaze ne musirika ate enkola y'ebintu bya wano bwetyo bwebeera mumala nga musirika nga mutomberera nga mubulira ddala. Tukyayagala okutegeera curriculum empya liza wutu wanu yaani. UNEB temusirika tubaliko temwebuzaabuza bintu mubikole kubanga nawulidde walonaga nti baagala kutongoza curriculum empya eya A-level. Tonnamala kutereeza eno esooka ekyatagala bakikubuuza bakyagikubuuza liza wutu 1 2 3 nti ate ndi ku A-level curriculum. Mubitereeze temubivuluga ate kusukkawo. Kale kwaniriza mu olwaleero nze Sir Simon Yanga Taya. This is Inside Out. Omugenyi wange leero ye Abdunul Kyamundu. Omumanyi bulungi nga omwogezi wa Justice Forum oba wa Jema. Naye ng'ate ennaku zino afuuse kajiiko nattabula mu Jema. What is your problem? Lwaki of all people it is you? Why? Abawagizi ba SML njagala okusooka okubalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa nsaasira abafunye ebizibu saate n'abafunye obuwanguzi tubasanyukirako naye ne lighter note kyotandikiddeko ekyeducation olwokuba ndi musomesa nkwatibwako nnyo education oba nakola interview naawe oba sijjukira ku media kwe nnali nze nina endowooza nti tujjewo okukola ebigezo wakyogerako nga tuli kutta nnyo education system ye Uganda PLE, UCE, USCE. Anti bwe tujjawo kola ebigezo what mode of assessment? Kakati how do we know your mwana wattu olaba ku masomero gye tusomeseza ebibiina bino ebitaliimu kutuula byakwerabisa mu mawulire abasomesa bakola assessment entuufu ne bagamba ono omuyizi akyali munafadde mu kibiina mu P5, P4, P3 eyo abayizi babakola ki? Baba assessinga ne bagamba akyali munafadde n'omuzadde nakkiriza ne bakuyita n'okuyita nga mwana ono munafu agira addamu yeetegereza oba tumufunireyo omusomesa amukookingemu. That's it. Kaakati olumala okumutuusa wali ku PLE oba ku UCE oba USCE n'amala okuregistaringa abeepa. Kaakati olw'okuba nti gavumenti ya privatizinga education abazadde obasanga nga babba ebigezo abazadde nafuna essase alitwale mu omwana walabikire mu mawulire osanga abasomesa amasomero ag'enjawulo ne gakwata abayizi ne gabatwala tebakkiriza bagwe ne babagulira ebintu ne bagula ba invigilators ne bakola ebintu ne bagula beekizamina mbu abayizi ne basoma emisana n'ekiro n'abayizi bangi olw'okuba amasomero gaafuuka ki gaafuuka business. So nze nina endowooza nti ekyo twandibadde tukola ki twandibadde tukijjawo naye ne tukendeeza ne ku mirundi gye tusoma emyaka gye tusoma mingi teri kisomesa mwana bibiina 7 bya primary P1 to P7 yes basome mukaaga nagenda kukola ki? Because one of the other advantages we getting omwana ali mu ssomero is like a holding charge okumukwatirawo. Lwaki omukwatirawo? Ensi endala ezikuze nakugamba Iran ensi nga Iran abaana bafuna bachelors ku myaka 16 owaffe myaka 23 kati emyaka 7 egyo egiri wasted naye nga tuvuganya mu nsi y'emu gyaki egyo abayizi beetaaga ne bakoma ku P6 kubeera tewali bisomesebwa mu kyamusanvu olwaleero abasomesa bakavaringa silabasi ya primary bwebatuuka mu kyomusanvu ne batandika abayizi kubaza mu past papers revision basobole okuyita tewali kipya kyebakola baba abikavaringa kati omwaka ogwo lwaki tuguwestinga
abaana ne babeera ku ssomero. Senior 4 kye kimu basoma emyaka 3, ogwokuna babeera mu revision. Tugamba bakeera 11 balaba bonna ku macha. Twandibadde twewola amawanga agatwetoolodde wano. Kenya bannaffe bakoma ku senior 4. Tewali A level. Then omwana n'ajoininga university. Kakati obudde bungi bwe tumala ku ssomero. We need to look at their competitiveness against us here. Era bakoma mu senior 4. Fe ne tugenda mu senior 6 ne tugenda ku university. Genda obagezese mu buli field. Genda obagezese. You sure they are competing well? Genda obagezese. Olabira dda. By the way, education system yaffe yafanze ndi mukozesa. Osanga omwana najja ne bachelors. Naye ng'ekyamazima olaba ebimubulako bingi olw'ensonga nti education efuuse yakuyita bigezo eye Uganda. Bw'okimanyi ffe twasomanga mu primary bakuleetera zina English courses, secondary ne bakuwa textbooks ogundi pe gutu. Naye olwaleero abayizi bali mu pamphlet kuyita bigezo. Pamphlet, that is it. Buli kamu ne bakabafundiza mwana n'abeera kwekyo. Actually naffe nzijukira ekyamanyisa Tangodo ezaali pamphlet ze. Twagula pamphlet za Tangodo eza history nga bagamba bayi Tangodo pass. Economics waliwo omwami Tayebwa yakozesa oba yaluwo oyo samutegeera. Naye ate nno era nga baziduplicatinga abalala kubayinza okuba teyabifunamu nnyo. Odoyi namutegeera naye gundi. Actually ne Tayebwa kati yafunamu kubanga buli twagifunanga ng'ogenda oyokesaamu ng'ogenda photo. I don't think that money reached him. Kakati nti twetaaga okuddamu okurivisinga si curriculum yokka naye emyaka egisomebwa ebisomesebwa ebyo tubisomera bbanga ki. Ekyo nakyo kikulu. And to achieve what? I think the most important thing has been tusome ebyo kufuna ki. Kubanga system ebanga omwana wa senior 6 bw'aba tagenze kusoma mulimu nti oba busawo oba bwa pulido oba busomesa n'akomaawo kumpi abanga talina kyasomye talina kyali. The system does not recognize him in any way. It's just called an A-level leaver or O-level dropout. Kakati byetwetaaga tuddemu tubikole ki tubitunuleko seriously. That's very kale tujja biwa olunaku bikulu. Naye okuddayo ku ensonga za Jema. Ensonga za Jema ekitutawaanya ne bannaffe. By the way ogenze n'ogamba lwaki nze siri bwomu. Lwaki gwe? You were the face of Jema. Siri bwomu n'abantu abalala bangi. Twafuna obutakkaanya ne bannaffe. Obutakkaanya obwo obw'engabana nga buva ku bibuuzo. Tulina ebibuuzo bye tubuuza. Jema ebadde etufuukidde n'eyisa y'abakulembeze ng'etufuukidde ekizibu mu public. Public ebuuza we tugwa. Nga tulaba Todongo avaayo n'agamba Jema bye bimu ku bibiina bye tugenda okukola nabyo endagaano. Tulaba chairman w'ekibiina n'akola zi interview ng'agamba nti ffe tukolagana ne government. Nga tulaba enneeyisa ya party president nga naye tweraliikiza. Tubaako ebibuuzo bye tubuuza byali bitono nnyo. Ekisooka enkolagana ya Mwami Museveni ne Jema ekomawa bwe baweeri. Nga twagala tugimanye kuba teri official y'abandowooza individual be bakolagana naye. Nga tugamba nti mubeere open ensi bakole ki. The individuals act for the party. Anti kati party tebagifuganga maka. Party ina organs. Ebibiina bifugibwa ku organs zaabyo. Tebifugwa individual decisions. Nti bw'oveewuwo n'ojja ng'ogamba nkoze kino enkeera nga kibaawo. Twalaba Mwami Museveni twatandika na mu kulonda kwa Iyala. Mwami Museveni yavaayo na endorsing yali Secretary General Mwami Kateregga. Yes. N'agamba bamulonde. In the spirit of cooperation. Titumanyi twabuuza ekibuuzo. Twabuuza ekibuuzo ekiri open. Kuba bino bya bufuzi. Mwami Museveni okwendoosinga gw'oba omuwadde ki. Politics tebakuwa bya bwereere. Ndi Mwami Museveni akuwadde ministry ye nga owaayo ki. Ebyo bitwabuuza naye fedno tetwagenda nnyo mu ebyo. Twabuuza mwamusisinkanye. Mwami Museveni ofuna endorsement eyo. Bwe mwamusisinkanye mwayogedde biki. Kobbo. Mwami Museveni yalabikiddwa kirooto. Mwoyo Mutukuvu yamuseeko. N'amugamba nti Jema is the right thing.
akati bannaffe tebaatuddamu ku mulundi ogwo olwo bannammwe be baluwa ati kati simpulira kakati mwami basaalirwa n'obukulembeze bw'obaddemu bwe nalimu era bwe natandika okubiiza ebyo obwogezi ne bunzigibwako. kati omwogezi ya bamuyita Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko. Bwe natandika okubuuza ebyo ne bandowooza ggwe ekibuuzo ekyokubiri batubuuza mwami basaalirwa kuba mwami basaalirwa yali yabula ku kibiina naye nga akola emirimu gya sipiika wa paalamenti Anita Among okusinga emirimu gya pati era ne tumulaba ng'asitudde ne famire ye maama we ne bakyala ba taata we babiri n'abatwala ne bawa mukyala Among edduwa. Tubabuuza mwamuwa dduwa ki? Kozi ffe ng'ekibiina ekya Jeema tuwakanya okubeera kwa mwami Museveni mu buyinza n'abantu be tubayitse ba agenti be. Mwami Museveni twabadde twagala yesterday atuviire mu buyinza. Kakati gwe bw'ositula famire n'ogitwala ne muwa Anita Among edduwa mumuwa dduwa ki? Mukama amunywereze mu buyinza oba amuggyemu. Mukama amuwa obulamu amukuliza abaana. That was obvious. Fe tusaba ave mu buyinza. Tusaba mwami Museveni ne banne gwaniaga nti okusaba Allah akukkiriza. That prayer eyo bweti. Fe gye tusaba Museveni again. Fe yedduwa gye tusaba. The God Lord you worship accept that. Katonda atukkiriza okusaba abakulembeze abalungi. Bagende. Batuviire bagende olw'ensonga. Fe tusaba bave mu buyinza tubuddemu tufune gavumenti efuga bannayuganda okusinziira ku nkola ya demokrasi. Kye tusaba. Era y'ensonga lwaki tuwakanya mwami Museveni. Otherwise twandibadde b'NRM. Naye kitufuula abajeema tituwakanya mwami Museveni enkola ze. Kakati gwe bw'otandika okumusabira n'abantu be nti babeere mu buyinza babubeeremu ng'ate gw'otukulembera. Olwo oba mukulembeze mulungi gye tuli. Kye tugamba nga tumugamba nti tumubuuza nti enkola ezo gwe tulaba ye yeetikka amabugo. Mwami Museveni ndowooza ow'ekitiibwa Basaalirwa ku bafu abafudde simanyi bungi bwabwe. Omusanga ye yeetisse amabugo ga sipiika Anita Among nga yagatutteyo. Fe tugamba n'abanzikiririzaamu nti we are opposition. Tuli kibiina ky'opposition ekiwakanya abali mu buyinza. Tulowooza bandibadde batuviiridde. Era ababaka ba paalamenti b'opposition bangi bakola n'ensobi by the way okulowooza nti abantu babalonda kugenda kutandika kuzina paka chini na bali mu buyinza kugenda kukola bya bulijjo. Twala ekyokulabirako omubaka nga Nalukoola walabye akalulu akabadde Kawempe nti abantu b'e Kawempe balonze Nalukoola genda mu paalamenti okola ebya bulijjo oleeteza alternative police mutegeka obubaga muzine. Mwami Basaalirwa twamugamba nti sebo fete tukusuubira kweyisa nga bwe weeyisa. Akalulu akakuleeta kaafiira mu Asumaani Walyendo. Naye ng'abamutta ye rigimu ekola ki? Eriwo. Kakati tumubuuza nti wagenda ku dayininga kuzina paka chini na bali mu buyinza Walyendo yafa gw'ogenda otandika okukola ebyo. Tukusuubira nti kugenda kubanginga tables. Ekyo kye tukusuubiramu si kukola bya bulijjo. But that's not sustainable. Eyo nayo condition. Abakubye emmeezi obalabye Ssemakadde okyamuwulira? Mukuba emmeezi okyamuwulira? Ensi yagifulumye. Oba yagifulumye it doesn't matter. Lwaki tuwakanya mwami Museveni? Tumanyi it comes with a cost. Abantu bangi bafudde. Hussein Kyanjo yafa butwa lwa kuwakanya Museveni. Obadde ebyo bimanyi? Tumanyi it comes with a cost okuwakanya gavumenti yona kyemalira kiriko omuwendo gw'olina kisasulira. So gwe tosalawo kugamba nti nze ngenze kangende tutandika okuzina paka chini mu bubaga olwo abaana baba bafiira ki? Abaana be tulimba nti tuli mu struggle. Yensonga lwaki twaga mwami Basaalirwa beera straight. Gamba nti nze nsazeewo era n'abakulembeze ba Jeema abalala tubagamba nga mwami Mukibirige bwe yavaayo n'aga nti bo bakolagana n'NRM. You put it straight mugende. Fe mutuleke tusigale muki? Tusigale mu struggle. Fa bakyakkiriza ni mwami Museveni takolaganika naye. Fe tusigale nga tupushinga ekyaffe.
naye ekyo kibalemye obwo nabwo buzibu bwe tulina naki n'abakulembeze. Asumani yali munywanyiwo era akyali tubadde ebugiri nga gwe tulanga tiimu Asumani. Yes, era ekyabatabula era akyali naye ku principles twawukana ku principles. Omukwano guno wafiiriddwa nja kujja nziike owasamperekera oguti gweguli naye ku principles eziri political ebyo tetukola ki tetukwatagana n'ekisembyeyo kye tutakkaanya nabo kwe kweyongeza ne bagamba nti tetugenda kukola kulonda teri National Delegates Conference twefe tweyongeze ekisanja kakati these parties are struggling Kyamundu. You know Kinuma, you are above average, you are above ordinary. You're supposed to reason beyond that. Parties have no money. Bukeere nkya Mwami Museveni atugambe nti 2026 eggwanga terina ssente tuongezaayo paka 2030. That constitutional crisis is not acceptable in law. Bukeere ya Jema nno bwetyo. Constitution ya Jema egaba ekisanja kya myaka egi. Buli term of office yaba ya myaka egi. Era Delegates Conference ya Jema yatula mu 2020. Yawaayo obukulembeze obuliko emyaka 2 n'ekitundu. Jaggwako mu 2023. Okuva ku olwo Jema terina bukulembeze. Obuliwo bwakwewaŋŋamya. Kakati kye baakoze ate Mwami Basaalirwa ne gurupu ye. Kye baakoze ate kikontana ne ssemateeka waaki ne ssemateeka w'eggwanga the Uganda National Constitution section 10 ya Political Parties and Organizations Act egamba nti internal democracy mu bibiina oba okulonda abakulembeze mu bibiina kujja kubeerangawo periodically era bajja kulemberanga emyaka egitasukka emeka 5. Kati Mwami Basaalirwa baakuwa 2.5 National Delegates Conference. Kakati n'apalapalanya bayirawe ne tugumiikiriza n'agamba tweyongezaayo omwaka gumu. Omwaka ogwo ogumu ne guggwako omwaka oguwedde mu gwokuna. Kakati ne bapalapalanya tutegeka National Delegates Conference. Era ne bafulumya road map. Baafulumya road map mwe twava ne tulangirira kitugenda kwesimbawo. Era olw'okuba baali bakyayagala obukulembeze nga ne batandika okupalapalanya kaakati omanyi twagala kukola constitution Delegates Conference mu byegenda okukola ejjetereze ne constitution. Tutaddeyo Constitutional Review Commission etalaaga eggwanga nga tubagamba nti nga kibiina ki ekyali kitalaaza eggwanga nga kikuŋŋaanya birowoozo by'abammemba kukola constitution. Bakyogera bwogezi naye nga practically tebakikola. N'okukyogera nti bwetoolola eggwanga bammemba bameka aba Jema abali mu ggwanga. Jema olina bammemba bameka abakutambuza eggwanga. Nga tubagamba nti constitution ne gye mwakola mwetooloolawo gikola. So mutuuzire ne bammemba be mulinawo muveeyo n'abakugu batune mu constitution z'ebibiina wano ne bweru w'eggwanga abo be mba mukola ki be mba mutuuza mubeebuuzeeko muzitule mugeraageranye ne constitution y'ekibiina then tufune constitution gye tusobola okutambuliramu. Naye ne batandika okusala kuba ebyo bye bagamba tebalina ssente. Constitutional Review Commission gye bateekawo yeetooloola mbu eggwanga lyonna neegenda nesinkana abantu 3 aba Jema eggulu naye ng'ekozesezza ssente bavuza amafuta neegenda embarara yeegenda erukunjiri ne basinkana abantu 5 bammemba ba Jema ne baspendinga ensimbi basula mu mahooteeri naki naye bakugamba nti tetulina ssente ziteeka Delegates Conference. Kakati n'ekirala Delegates Conference si kintu kiri awo nti pomp ali awo. It's a requirement of the law. Abammemba abatasobola kucontributingira kibiina kutambuza nteekateeka zaakyo kiziba kibiina. Bwe mubanga temusobola kugamba bammemba kasatu wanga ffenna tetutegeera bw'otambula. No bammemba tesobola kubagamba nti bannaye tuteekateeka Delegates Conference budgeti yeeno. Bammemba bagula kaadi. Bammemba waliwo ssente zituweebwa okuva mu Electoral Commission olw'omubaka waffe gwe tulina mu paalamenti. Waliwo abantu ba donors ab'enjawulo nga nange mwendi abadonatingira Jema mu bintu eby'enjawulo nga tonnaba kubeebuuzaako ogamba otya nti ekibiina tekirina ssente tweyongeze emyaka 3. Kakati buli weeyongeza emyaka 3 wasooka ne bakuwa Delegates Conference entuufu n'ekuwa 2.5.
opalapalanyiza n'otwala emyaka 2 emirala gy'emyaka 4 n'ekitundu kakati newe wengeze 3 emyaka 7 kitundu so kati ssemateeka w'eggwanga n'ow'ekibiina agamba ekisanja kya myaka 5 ebyo takkaanyaako ne mwami basaalirwa ne banne. Have you confronted him to talk to him straightforward as a friend? Tubawandiikidde amabaluwa mangi. Kyamundi, you are not answering. Kyenziramu. Mwami basaalirwa yasooka ne yeekweka nti ye ayagala kulekulira. Ne mu delegates conference gye baali bategeka mu Gwokuna omwaka oguwedde tagenda kuvuganya. Ffe nga tumugamba olimba. Era ekyo ne kiteetawo okututabula ng'agamba nze nagamba dda openire sigenda kuddamu kusiikinga mandate era siddamu lwaki mugulaga nti muvuganya nze era ne mugamba personally nti ffe tumanyi nature y'abakulembeze ba Africa. But it would be right to fight somebody that's outside the struggle. Is right waga nti mulabika abalwanyisa ye. Why are you putting efforts on him and not those outside the struggle? Tuli kati ku internal democracy. Twavayo ne tulaga nti twagala obukulembeze bw'ekibiina. Ngagamba nti mba mwogera n'abamawulire mulaga ndi mugenda kuvuganya nange. Nze nagamba dda sigenda kuvuganya. Tumugamba nti abakulembeze ba Africa tubamanyi. Baire abakulembeze ba Africa bafaanagana tebaagala kuva mu ki. That is true. Tebaagala kuva mu bukulembeze. Era ne tumugamba nti effe gwe tumanyi antiru nga tutuuse ku nomination. N'ogamba togenda kwesimbawo. That is when we tugenda okukakasa nti togenda kukola ki. Togenda kudda naye ebbanga ly'omala nga gwe incumbent gwe twagala okujja mu ki mu bukulembeze naye ng'azannya adde eno adde eri until when bwe yakiraze nti kaakati atya bammemba ba Jema kumukubako kalulu kumukolako verdict obukulembeze abwagala naye atya bannakibiina omukolako okusalawo kwabwe kuba akumanyi bannakibiina kubasobola okusalawo amanyi bannakibiina kye bamulowoozaako ye ne Secretary General Kateregga bamanyi bannakibiina singa bo bateekawo n'obagamba abantu bano mubakoleko judgment bamanyi judgment gye bayinza obbakolako kati kwe kutandika okuzannya guyanga onkwekule tweyongeza tukoze kiti naye tetugenda kukireka bwe tutyo ekyamazima tugenda mu kooti. Are there no serious clerics bannaddiini abagundiivu mwami Kibirige Mayanja akyaliwo y'omu ku bizibu bya Jema byetubiddemu kugambye nti y'omu gwe tubuuza ku ebibuuzo by'ataddamu. Kibirige yandibatabaganyizza is a problem. Y'omu ku kizibu Jema lwaki eringa bweri. Yakola ki? Yabalekera ekintu mu avubuka abato. Takirekanga kikugambe yawandiika ebbaluwa takirekanga sebo ye chairman w'ekibiina. Is the national chairman of the Justice Forum. Yawandiika ebbaluwa nga atulaga actually yawa chairperson w'Electoral Commission olukusa olutandika processes zitwala mu Delegates Conference. N'awandiika n'ebbaluwa ng'alaga nti Delegates Conference egenda kubeerayo mu Gwomukaaga omwaka oguwedde naye tagenda kuddamu kusiikinga ki mandate empya. N'awandiika ekola press statement naye y'omu n'ali ebigambo bye. Naye ekyo kijjawo oluvannyuma lwa Kyamundu kudeclaringa nti kati njagala obukulembeze ne batandika okweteeka ku lupimo. Gwe lwaki owagala? Are you not young enough to follow the elders? By the way, following nze najoininga Jema officially mu 2010. Those are 10 plus years. Ndi munnabyabufuzi. The reason I'm a politician is to lead. Nina aspirations z'ebyobufuzi. Kyo sitwagala kukyekweka. Nze ndi follower, Kyamundu follower ali awo ogenda muteekaawo agoberere bugobereze ebbanga lyonna. Tubaddewo nga twetegereza ideology ne tugitegeera ey'ekibiina era y'ensonga lwaki bano batandika ogivvoola ffe tuliwo okubagambako nti Jema stands for those 5 letters of justice, education, economic revitalization, morals and African unity. Ffe tubibajjukiza olw'okuba tubimanyi and we are living by those values. Ffe tubagamba nti bye mukola si bya bwenkanya, bye mukola mubiveemu si bya mpisa. Yensonga lwaki tuvaayo okukola ki okubalambika badde mu layini olw'okuba ebyo twabikola ki twabitegeera era ssebo ze sisobola kwetonda
kyolwokuba njagala obukulembeze nga ne munnabyabufuzi kisobola kukyetondera. Obukulembeze tubwagala olw'ensonga tulowooza ffe tusobola okulambika ekibiina mu kkubo ettuufu eri abammemba lye baagala. Era kye tuva tugamba bannaffe ndi mutegeka akalulu. Bannakibiina bakole verdict, basalewo ani gwe baagala, ani gwe bataagala. Bannakibiina bwe banaatuyisaako verdict nti mmwe abavubuka bye mugamba nedda, tujja kubeerawo tugoberere nga bwe tuzze tugoberera. Era kye tusaba ne bannaffe ndi mukkirize mutegeke ettabamiruka w'ekibiina, bannakibiina basalewo direction gye baagala. Sente ezikola ki? Sente tuzisaba mu bammemba, bammemba b'ekibiina be bakontributingira ekibiina kyabwe. Omulimu gw'ekibiina kuva ku rollinga program, omulimu gw'abakulembeze ti program yeeno tugenda gitambuza tuti bannakibiina abatuwa sente be baluwa nti ne bavaayo. Ebibiina bifuna donations, ebibiina bifuna subscriptions aba members. Tosobola kwogera ku kya sente nga tulina tuukirira bannakibiina. Yo ina bammemba bameka b'otegekera delegates conference? That was my next question. What does your register say? How many are you? Ekyo oyino oteekawo kulonda kwa structures. Actually njagala electoral commission ya party ekyo yakikola, yateekawo okulonda kwa structure. Era ne tulonda paka ku level ya district evaamu badelegate. Kakati electoral commission era twagiwandiikira nga tugisaba etuwe returns. District mmeka Jema mwayina presence. Kuba tetusobola kwerimba nti Jema ino Uganda yonna structures. Awo we tulinaawo oyinza okusanga nga Jema badelegate eyina badelegate 150. Beetaaga ki? Make a budget okusinziira ku gundi electoral commission gundi zeekuwadde results ezaava mu ki? Ezaava mu kulonda kw'ekibiina. Ogambe nti tulina badelegate 150 oba tulina 2 betuteekerateekera. Delegates conference nebino eby'abantu okulowooza mu delegates conference tulina kugenda ne tutuula mu hoteeri naki. Ebyo nabyo bifu. Yita bammemba abo abajja okuva mu grassroot elections abateekeddwa okubeera mu delegates conference bayite ku kitebe kya Jema. Bayite bakuŋŋaane obagambe ogambe nti bano be beesimbyewo mu campaigning. What do you want Asumani Basalirwa to do as well? Asumani Basalirwa takyali mukulembeze wa kibiina, ze sikyalina kye mubanja. Obukulembeze bwe bwaggwako emyaka 2 n'ekitundu. Sikyalina kye mubanja Basalirwa. Is an imposter as a Jema leader. Jema teyina bukulembeze. Actually kye kitutwala mu a lawyer of his caliber does not know. Njagala okulowooza akimanyi naye akikola mu mutima mubi. Kyakola akikola mu mutima mubi. Akimanyi nti Jema olwayo teyina bukulembeze naye yeeyita mu bufere. Yensonga lwaki nkugambye, yensonga lwaki by the way tuzze tuwandiikira abasajja bakulu mu kibiina mu Jema constitution mulimu gye bayita board of trustees. Twagiwandiikira ku nsonga eyo naye olw'okuba be bamu ku kizibu ne bayiginowalinga amabaluwa ge tuzze tuwandiika. Kati ensonga lwaki twagala okugenda mu kooti. Kooti zitulambike butya bwe tulina okukola ki, butya bwe tulina okutambula ng'ekibiina ekitakyalina bukulembeze. Kooti etuyambeko butya bwe tuyinza okukola. What defeats my understanding kwe kubulawo abakulu ababatuuza. Kubanga ekibiina ky'obadde onsomesa ggwe bulijjo nti ekimu ku nnyingo ezisinga obukulu mu Jema is morals. Now when we hear morals nga mmwe ababadde ffe Bayibuli ega nti mwe muli munnyo gwa nsi, we thought you were the salt of the politic. Ekyamazima si kituufu nti ba elders tetutudde nabo, abamu twogeddeko nabo batuyise ne tutuula. Ate baluwa weebali Jema without Kibirige Mayanja weebali ba elders bangi. Jema ina ba elders bangi. Where are they? Kyenkugambye nti abamu tutudde nabo era bye twogera olwaleero gwe waawuliddeyo abyanukula. Bye twogera olwaleero
omanyi kyo baye position y'abasinga obungi. There are two reasons why tebabaanukula. One could be contempt. Tikaba bamala googera. Oba okubanga bye mwogerako is ignorance. Kakati nno kankubuulire nti bye tukola babiwagira. Era twogedde nabo. Okutuuka ku level eno. Kuba ndowooza twatandika ebintu by'okusika omuguwa. Ndowooza nga mu gwa mukaaga omwaka ng'oyagadde obukulembeze wali tonayagala bukulembeze tewali buzibu. Yes, what is the problem is you. Sinze the problem bali mu bukulembeze butaagala kuva. Serene and quiet until you came because abakulembeze tebalina babachallenginga. Tebalina babachallenginga. Kasita wavaayo challenger ebintu nabitandika okukola ki? Okuva in place. What hasn't Asuman done for your party? Are you not ungrateful? Asumani ky'asobola representing in parliament yaleta etteeka ly'ebisiyaga ne libateeka ku top is one of those senior leaders consulted in parliament. Asumani byakoze bye biri mu busobozi bwe. There is no doubt about that. Naye tulina ssemateeka atugamba nti okulembera emyaka egi bw'oba ofiiringa nga by'okoze bannakibiina bye bakkiririzaamu we subjecting ku myaka emirala 5 yange obasabe mandate. We are simply saying exercise democracy. We are simply saying that. Okolera ni kya mundu. Bannakibiina kya Jema nkolera bwenkanya, nkolera morality empisa. Mu bakulembeze. Because Asuman, one of mu byobufuzi, alabika ng'omu ku bantu abali straightforward, progressive, promising young leaders. Bwe mumu destroying bwe mu. Bw'omusanga mugambe. Tegeka okulonda kwa Jema. Fite tumulinaako buzi. Lwaki ngamba muntu? What does the law say? You have a constitution. What does the constitution say? You have a constitution. Why should I plead with the person? Yabadde omukulembeze limugamba kutegeka kulonda. Takikoza ali mu kweyongeza. Akakiiko k'ebyokulonda weekali. Soko kagamba ki? Akakiiko k'ebyokulonda kaategeka. Kaakola ebyako era badelegate we bali abagenda mu National Delegates Conference. Ne National Delegates Conference eyitibwa Party chairman. Party chairman. Who is Kibirige? Yes. Party chairman. So what is Kibirige doing? Party chairman. Ati kati ebyo bimuyita omubuuzi. Nali nkulabyeko ng'obakyazizzaabo. No, Asuman is my friend. Bayita obabuuzi. Twasoma ffenna. Bayisa obabuuzi. That's why I'm concerned when I see people destroying him. Teryamu destroying, ye destroying. Bayita obabuuze. Why don't you exercise what do you know that akafo ka Asuman yakebugiriza on the position you have in Jema as a party? Era twakakolera twakalwanirira. Effort yaffe yonna yali mu financially gundi time nyingi, everything. We sacrificed everything to have it. So you are going to lose it? Tetujja kaluzinga. No, this union will take it away. No, your blackmail ffe twamugaana. Kubeera tetwakalina. Tuyina kukola bituufu bannayuganda okututegeera okutwagala. Jeno Mugisha muntu yagambanga abantu tosobola kugaba kyotalina. True that. Tetusobola kugamba bannayuganda nti tuli kibiina, tuli Justice Forum, kibiina kya bwenkanya, tuli kibiina kya mpisa nga n'ebintu ebiri basic bitulemye nga mulemereddwa okutegeka okulonda. Do you really think you can do better than Asuman if given chance? Wetunulemu omanyi amazima malungi oli musajja kola bwoti nze saagala kweyisaako verdict. Nze saagala kweyisaako verdict. Naye byenkoze so far I think I can do better. Nze nkugambye kitu kiddize bannakibiina katujajinge. Do you know that Jema is going to kufiira? Kola bwoti tujja kufa. Tujja yensonga lwaki tulwana titefa. Yensonga lwaki tugamba nti Jema eyina okukola ebyonna ebiri just. Ebyobwenkanya. Tuteekeddwa okuforcinga Jema okulaba nga mwangu naye okutula mu bigere bya Asuman and you hold Jema because mwami muyanga lutaaya naye Jema yesigala ewonye sigala ewonye ekola ki ng'esigala ewonye okola ki abantu bana bataano kweyita nti gundi bayirabe kankubuulire ekiri mu Jema olwaleero ekitawaanya ne bannaffe nti Jema tuli ku ruutinze ba members who demand accountability, who want leadership. Kati luli tebyaliwo. Gwe mwayimba sayira wali owulidde kamuvuganya. Tosobola kugamba muntu ti ali successful nga tanafuna challenges. You cannot.
tosobola nti basaalirwa abadde nga tannafuna lwe yafunye kya mundu amuchallenginga olabe bw'atandise okukola. Is your challenge rooted in law? Or is just challenging? Is the challenge rooted in law? Mu rights zange nga member wa Jemba zirambikiddwa mu ssemateeka zikirizibwa okulonda n'okulondebwa okuvayo Mu rights zange. I'm exercising my right. Era bwe nvaayo n'endaga njagala kukulembera kibiina. Eno ye vision yange eri ekibiina n'enjiguza bannakibiina. Kakati ne mwami basaalirwa kye tumugamba ne banne. Nammwe muveewo muteekewo ekyammwe. Mugambe nti bannange muwe history tijemba tukoze bino na bino na bino. Bannakibiina bakolewo kusalawo. So tugamba buge circumventing a process. Tetugenda kuteekayo kulonda sema tetuyina ssente kati kwa 2028 singa political parties mu democracy singa political parties bazifuga batyo nga bw'otuuka Mwami Museveni bw'atuuka mu 2026 nga wagenda kubaayo akalulu ng'agamba nti kakati neeyongeza emyaka 5 eggwanga terina ssente eggwanga lya olaba Mwami Museveni yakategeka mu COVID kyegambe ni Mwami Museveni by the way bw'otandika okumuteeka ku minzaani ne bannaffe ate alabika abasingako kuba Mwami Museveni ategeka obululu waakiri nabba bubbe naye ng'abukoze eki ng'abutegese ne bano batya n'otegeka akalulu nkoma kukyakutegeka ekyokububba waliwo ensala za kooti sebo ezize zigamba nti okulonda kubaddemu okubba ng'eya 2026 ya Dr. Besigye versus Museveni Electoral Commission eyo ensala yagamba nti okulonda kwalimu obubbi. So Museveni yabbye Mwami Museveni yabba obululu okulonda kwalimu obubbi nga Museveni yabbye anti ye candidate yawangula yabba era gwe baawaabira obubbi bamutwala mu kooti kubba bululu. Tuzze tulaba parliament bazze basazaamu ababaka ba parliament ba district chairpersons bangi nga babasazaamu lwa bubbi bwa bululu naye ate be basazizaamu ndowooza 99% ba kibiina kya Mwami Museveni. So there is okubba obululu mu ggwanga naye kakati katono nnyo okutunka kuli mu Jema abasajja bawulidde abavubuka kyetugamba katono nnyo kyetugamba mwami basaalirwa ne banne mutegeka okulonda ate temubeera waasi kusinga Mwami Museveni kubira mu kulonda kuno kw'oyagala ne bakubirayo nga mpanika nza mu democratic in and out mukutegeke muje munyonyole. You seem to have a lot of faith in okulonda mutegeke okulonda no we banakubira mu kulonda no tendencies z'obwenkanya ekyo kizibanja ffe tubanja bwenkanya by the way basobola n'okutegeka okulonda kya mundu n'ateesimbawo nesigamba nesivaayo ng'omaze okutabulatabula ebintu boti nga bw'obitabudde kyetubanja mutegeke okulonda bammemba basalewo ani agenda obbakulembera. Sente tewali sente bammemba b'ekibiina be balina ozireeta. Lwaki mubeera bammemba nga temusobola kuwaayo kuyimirizaawo kibiina basuubira kuzijjawa mutali mu bammemba bambuulize basuubira kuzijjawa wa Mwami Museveni yo jezibi mbuuza bubuuza kuba bw'otugamba nti ekibiina bammemba tebasobola bammemba b'ekibiina bakyamuntu tetusobola kuyimirizaawo delegates conference ya kibiina then oba otusuubiza kugenda zijja waggwe ezitali mu bammemba bwe bityo obiwulidde ebibiina by'abavubuka bijja kuba bizibu kubanga Asumaani basaalirwa ekibiina kye badolooza nti oba oli awo kitebenkedde mirembe ate ng'era bwe kibadde kitambula obulungi naye okuva Kyamundu lwe yayagala obukulembeze nyonyonyo n'Asumaani n'agaana otereka National Delegates Conference ekyo kigattangako okuva we yagaana ne banna okutegeka National Delegates Conference bye biruma bammemba manyi tolaba Kyamundu ye kayitako bammemba ba Jema balala ba interviewing owulire bye boogera naye n'ekirala ekisinga obukulu funayo memba wa public yenna agoberera ombuuze Jema ki ky'ogirowoozaako bw'ogiraba ogirowoozaako ki tulina ne image abantu abalina image embi gye batusiize mbakuleetera kanjira noonya Asumaani basaalirwa Mwami Muhammad Kibirige Mayanja ne banne okubabuuza
ekibagaana okuteekateeka okulonda abavubuka no balyoke batukaayanire buli wamu kiki batya ki mu kulonda Asumani akyakizibu okwesimbawo ekisanja ekirala tetulina term limits tulina term limits waali ajje akalulu akategeke kyamundu amanyi tolinanga simanyi bali kubirayo sirina buzibu naye kyetugamba nti muteeke ssemateeka w'ekibiina mu nkola ekyo kyekigenda okukuza ekibiina Asumani bw'anaakubattula mu kalulu nkugambye nti tuyinza n'okukategeka ne seesimbawo naye tulina okutegeka ssemateeka kyalagira ti buli myaka 5 mutuuze National Delegates Conference waliyo bammemba abalala waliyo gamba Buhari ayagala obwa President General bwa Jema waliyo Pastor ne baba bwagala babutegeera waliyo bammemba basalewo kyebagala bakitegeera bammemba do they want means to hold a party together oba bakitegeera oba tebakitegeera bammemba bannakibiina be basalawo oba bategeera oba tebakitegeera so waliwo ne Pastor bannange erinnya linvuddemu ayagala bukulembeze bwaki bwa kibiina abantu bangi abavuddeyo abaagala obukulembeze bw'ekibiina si kya mundu yekka naye kakati abo oyagala kubazibira simanya bamanyi kye baagala oba ki tugamba okulonda basaalirwa kutegeke bw'oba oli musajja otiikeyo akalulu ojje onnyonnyole bannakibiina bakwongere mandeeti gy'oyagala oba bakumme bawe omulala gwe baagala otuulewo otandike okuyirize naawe okulemberwako bwetyo bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.